Tukabaza kubango kyatambula naffe program fa okumeza gyolaba tugoberedde fayiro ez'enjawulo zeekuusa ku mbeera eriwo n'ebizibu abantu byebafunye naddala mu kussa mu nkola ebiragiro bya pulezidenti. Olumu abasirikale be bayitawo ate olulala abantu be bateewala kimala ne bamaliriza nga bali mu buzibu. Fayiro ez'enjawulo zekigezaako okujjayo olwo ofune ebyokuyiga ate n'okulaba ng'abamu ku bantu abafunye ebizibu bino bafuna obwenkanya, bafuna bwe bayambibwa. Katwongera okutambula ffenna. Abatuuze ku mwalo gw'Obulega Galuga entayo ndizitwayise n'okutuusa kati bakyatenda kibuuka abasirikale ba poliisi n'amagye babakubye nga babalanga okubasanga ebwiro ekiro nga bakyali ku mbalaza z'ennyumba. Kevin Nakayo omu ku basinze okusiba agamba nti mukyala muzadde era awalire ku mwalo guno nga n'akulira poliisi eno amumanyi. Ategeeza nti Pezimbi yali ayogera ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde yafuluma okunoonya omwana we nga tamulaba era bwe yalaba abasirikale teyeekanga. Ategeeza nti akulira poliisi yamuyita erinnya lye n'amubuuza kyakulwa bwino n'amutegeeza nti abadde agezebwa muliraano okubuuza oba alabyeko ku mwana we. Kati akaana bwe kabula zibeera ssaawa emu n'ekitundu nenyumirira wabweru mu buno obuyumba bwaffe obw'emyawo nga mpita banneiba akaana kaliwo kati yansanga wano ku mulyango nga mpita oli owawali omwana ali eyo. Agamba nti yagenda okulira nga batandikiddewo okumukuba. Osi nankuba nankubisa solido nankuba naye yansamba nnyo wano mu mugongo wano ekigatto wano ekifuba mpulira kinnuma nnumizibwa. N'akayisi ka lugya abasirikale ba poliisi olwa n'emmozi kyebiri agamba neekulu yali atudde ku lubalaza lwe kubanga ebbugumu linnye mu nnyumba omusirikale y'omu n'ekibinja kino ne bajja ne bamusanga ne bamukuba emigumizi bukakana bamumenye omukono. Naye yamusanga nankuba bukulu. Byaliwo ddi? Lwakutaano. Bano nga bakyatenda poliisi okuba emiggo ate vaayo na lugya ow'emyaka 62 omutuuze ku kyalo kimuna ya lujingirira abasirikale gye bamulumba ku makya yagenda okulira nga bakonkona. N'angamba gulawo emuga olina kiyamaani ndyoke nzigulewo. Yababuuza kiki baagala ne baagana okumuddamu n'agamba nti byageza kubabuuza bawazize ne ssente w'ekyalo ne batandika okunedirisa nga bayisizaamu emundu ne bamutegeeza nga bagenda okumukuba amasasi. Tunda ebisinga okunuma ekifuba n'omutwe guno eno n'omubwe muti. Agamba nti batandikira okumukuba emiggo nti yalina ebyennyanja mu nnyumba buluvannyuma wali omuvubuka yabategeeza nti si yeye. N'akoona eddinisa ne lyeggula n'ayisaamu omumwa gw'emmundu n'angamba bw'oba ogaanye ngenda kukuba amasasi. Samuel Herbert Nsubuga agamba nti gavumenti baagisaba okuteekawo Victims Compensation Fund, ssente ez'okuliyira abatulugunyiziddwa basobole okwejjanjaba n'okwebeezaawo. Afande Felix Kaweesi bwe yafa waliwo ba suspects nga abiri awo bwe bakwata ne gundi fa aba SCTV judge n'atusaba ogende eruzira okola investigation okola examination yabo be bakwata ba suspects. Ekyo ne tukikola ne tuwa report kati ne baba yirira toto ya buli omu milioni 8 kati zaali mu mwaka 2017. Na waliwo ne keesi endala ya mwami Natukunda naye bamuyirira milioni 2.7. Ekyembi essente zino tebannabazifuna. Ekyo nakyo tubadde tulwana olutalo ne Uganda Human Rights Commission. Twasooka nakuwa kusaba okubeera ne kye bayita Victims Compensation Fund. Kati we basalawo essente ez'okuyirira bano abatulugunyizibwa zibenga ziva mu fund eyo, naye ekyembi eyo fund tebagiteekangawo, gavumenti egiteekangawo. Kati
Ministry of Finance ne government ne wasalawo ne wagamba nti nno okuziiza okutulugunya emisaala gy'abo abatulugunya n'ebitongole gye babeeramu babenga be basasula be bayirira abantu bano. Kino kintu kyakabeerawo omwaka nga gumu, kati ndowooza tulina kukola assessment kikoze oba tekikoze. Bw'ekiba tekikoze awo gavumenti erina okusala amagezi, kubanga bana abantu beetaaga essente ezo okwejjanjaba, okuddamu okukola emirimu gyabwe, okuddamu okutwala abaana baabwe mu ssomero. Kati ekizibu kikyaliwo kinene ekyokuyirira abatulugunyizibwa. So bw'agenda mu maaso n'alaga omuntu atulugunyiziddwa wa gy'alina okuddukira okulaba ng'afuna obwenkanya. Usually abakola mob justice bantu ba bulijjo. Kati etteeka lye tulina nalyo likwata ku bantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo nabo balina making sure nti no tebatulugunya bantu. Kati bwe babakwata nawe tugenda mu kooti nawe basobola okubavunaana okutulugunya. So kintu nakyo kive kintu tebalina kikola, tebalina kukwata mateeka mu ngalo zaabwe, balina okukwatagana n'abapoliisi omuntu oba suspect babenga bamutwala mu kooti. So bugera akubiriza ebitongole ebikuuma ddembe wamu n'ekitongole ekiramuzi okugoberera ennyo etteeka eryayisibwa erikugira abantu okutulugunya. In particular, security agencies ne Directorate of Public Prosecution babenga bakozesa etteeka lino Prevention and Prohibition of Torture Act, ate following through babenga balikozesa kubanga ekibadde kigenda mu maaso kati abapoliisi naye nani gambye nti no kati at least etteeka lino balikozesa nnyo, naye babadde oluusi bakozesa Professional Standards Unit. Kati awo punishment si z'amaanyi nnyo, naye etteeka lino gye tusaba Prevention and Prohibition of Torture Act balikozese, abantu bavunaanibwe bagende mu komera. Tulina kye bayita optional protocol to the Convention Against Torture. Eryo twetaaga Uganda eteekeko omukono ku optional protocol. Eryo optional protocol lijja kuyamba abantu both national and international organizations babenga bagenda mu makomera, mu barracks, mu bifo detention centers okulondoola okuyamba nti nno bano tebakola kitebatulugunya mu bifo bino. So bugera yalaze n'abantu abatulugunyiziddwa kye balina okukola okulaba nga bafuna obuyambi. Tulina center wane Kamwokya Kampala awaliwo abasawo abayamba ne budaabuda. Kati Kamwokya wano tuddiridde gundi eddwaliro ly'e-Mulago. Kati mujja ne tubajjanjaba, naye tulina ne ssente eggulu. Kati eyo ssente emwambuka ya Uganda twagiteekawo ng'olutalo lwa Kony lwakaggwawo. Osobola otukubire essimu toll free number 0800 202 791. Kanjiddemu 0800 202 791. Kati netukusa kubanga abamu tebasobola babaawo babali mu bulumi oba tebalina na tebalina na ssente za ntambula okujja mu bifo bino. Nakiganda Aida owa Human Rights Commission kakiiko ak'eddembe ly'obuntu agamba nti bakyasanga okusomoozebwa kunene naddala mu kkooti ng'emisango gy'abatulugunyiziddwa girwawo okusalibwa.
abantu bagamba nti poliisi oluusi erwawo okunoonyereza ku misango gye baba batutteyo batugamba kano akantu poliisi ketera okugamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kati omuntu wa wansi agamba nti ekintu ekyo bo bakikooye, bo kati kabakwate omuntu ono bamuvunaane bo nga we balaba ne baleme kulinda poliisi kunoonyereza. N'ekirala emisango girwawo nnyo mu kkooti, ne kkooti nayo bagyogerako. Okuwulira emisango mu kkooti oluusi kulwawo ate ng'osanga baagala okumaliriza ensonga zaabwe mangu, okusingira ddala ensonga ezikwatagana ku nkaayana ku ttaka. Enkaayana z'ettaka ezisinga mu kkooti zitwala emyaka n'emyaka, ate ng'abantu bano bo be bali ku ground, be babonaabona, be bayomba, be bakaayana, be beetema. So bo balaba nti bwe baddiringa n'ekintu kino mu ngeri yaabwe mangu bajja kuba bafunye justice gwe baagala. Twebaza nnyo okutambula naffe. Faawo ku mmeeza y'ekiro kya leero twagala giwunzikira wano. Linda ekitundu ekijja Sande ejja, era nga twongera okutaganjula fayiro ezo ez'abantu abafunye ebizibu mu kiseera kino ekya COVID-19 ekyokulwanyisa obulwadde buno obwa corona. Okussa mu nkola ebiragiro waliwo abamu abafuniddemu ebisago. Fayiro ezo zetugezaako okugoberera okulaba ng'abantu abo bafuna obwenkanya, naddala abo abaafuna ebisago nga babifunira mu ngeri etagoberedde mateeka, mu ngeri ey'okutyoboola eddembe lyabwe. Nze Richard Kaira Saalongo nkwagaliza ekiseera ekirungi.